خطبة عن عيد الفطر المبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Takbirat hizo osoro kulanga zidi mwenda deno tandiko mukaddima. Alhamdulillahi alladhi atamma lana shahru siyam وأعاننا فيه على القيام واختمه لنا بيوم هو من أجل الأيام الذي هدانا للإسلام. الله أكبر ما صام صائمون، الله أكبر ما قام للصلاة القائمون، الله أكبر ما رتل القرآن الكريم المرتلون، الله أكبر ما ذكر الله تعالى الذاكرون، الله أكبر ما خرج المسلمون إلى عيدهم مكبرين ومهللين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد أهل الفضل والإنعام القائل في كلامه الكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله إلى جميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. النبي قام بيبيو تندانتي الله أكبر كتونا منني وبكتونا يا سينغا. الله أكبر، الله يا سينغا تمتين دميرون دي مويندا ولله الحمد. إلى الله سبحانه وتعالى ينين متين دمرون جيغونا. الحمد لله الذي أتمرنا شهر الصيام. Ama tendo gona marunjiga Allah subhanahu wa ta'ala inikubelanga sobodesa okumara ko mwezi go kusiba wa aanana fihi ala alqiyam. Oyo Allah inikubelanga tusobodesa ngatu wo amanyi ngatu yamba ko mukubelanga tuyimiro mwezi ogwo tuyimira mtarawehe. Wa khatamahu lana biyawmin huwa min ajali ayyam. Naberanga komekelezo mwezi ogwo kusiba n'olunaku olukyasinza okuba olw'ekitiibwa mu nnaku zonna alladhi hadana lil islam. Tenda Allah subhanahu wa ta'ala nikubeeranga atulungamya eri obusiraamu. Allahu akbar ma swama swaimun. Katonda munene oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe basiibidde abasiibi bonna ensi n'ensi zonna Indonesia wa buli omu abadde asiiba nga asiibirako Allah oyo w'ekitiibwa. Allahu akbar ma qama li salati alqaimun. Katonda wa kitiibwa yasinga oyo munene oyo Allah abadde nga buli ayimira mu nswala nga ayimirira ku lulwe Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar ma الله أكبر ما رد القرآن الكريم المراتلون. الله منني oyo Allah baddenga buli asoma Qur'an asoma kurwe oyo Allah baddenga oyo nyini kubeeranga buli asoma Qur'an yenna nga noonya kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala mu nsi yonna. Allahu akbar ma dhakara Allah ta'ala dhakirun. Munene oyo abadde ajjukirwa buli kaseera nga buli muntu abeera kwa dhikari buli akola dhikari buli mudhakiru yenna yenna nga akola asimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar ma akhraja almuslimina ila idihim bakirina muhalidin. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala nyini kubeera nga afulumya abasiraamu okuva mu nnyumba zaabwe nga bagenda eri idi yaabwe eno y'olwaleero mukabbiriina nga bonna ali mu kukola takbiira badeeta takbiira nti Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wa muhallilina nga bali ku tahlili Allahu akbar Allahu akbar. Nabaleta la ilaha illallah di tahlili la ilaha illallah Allahu akbar
الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Nakasante yasinzam dufo kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo omuye kada nachimegata kwa mbufuzi we. Ahli fadl wal in'am yini birungi nebyengera ntoko nayini kuberanga yasimuka kebyengera nayini byengera nayini birungi byonna alqailu fi kalamihi alqadim oyo nyini kuberanga agambo bye byedda waqala ta'ala yagamba أنت ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله قامانتي ولتكملوا العدة مبينك مجزينكم كما كم يستوى mwezi wa Ramadhani basi ababidi mumu ndasi ngama mujuzena kwezo waltukabbiru Allah mbedenga mutendereza nyo Allah mbedenga mugurumiza Allah takbirat Allahu akbar ala ma hadakum mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala mumwogera ko mugurumiza olwecho kiyabalungamiza ko ekyo busilamu kino ekyo kusibesho wala allakum tashkuruna bolya wosinga munakikola ekyo mujja kubeera muli mu bantu abeebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Nagane tugamba nti wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ntiranga kasante nti mazanabi wa Muhammadi owekitiibwa Muhammadi anabi waffe owekitiibwa mubaka we era ila jami'il anam nga mubaka wa Allah eri abantu bonna oba eri ebitonde byonna. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Nsaba Allah museeko okusaasira n'emirembe n'ebyengera ne baraka n'emikisa gye wa ala alihi ne ku bantu be wa sahabihi n'emikwano gye ajma'in bonna. Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر ولله الحمد. أوصيكم وإياي بتقوى الله واعلموا أنكم في يوم عظيم وعيد قريب أحل الله لكم فيه طعامه وحرم عليكم الصيام لأن في صيام هذا اليوم إعراضا عن ضيافة الرحمن. فعني أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. تقام أوصيكم وإياي بتقوى الله mbakutira nga nange sese kusungayo kutya Allah subhanahu wa ta'ala wa'alamu annakum fi yawmin azim. Era mushimanye basilamu abampuliza nti mazima muli mu lunaku lwamusinga okuba olw'ekitiibwa muli mu lunaku olukulu wa idin karim era muli mu idi enkulu idi ey'ekitiibwa ahalla Allahu lakum fihi ta'am eyo Allah yabeeranga abakkiriza okubeera nga mulya Allah abakkiriza okubeera nga mulya mbadde musibanga temukkirizibwa kulya kati Allah abakkiriza okubeera nga n'olunaku lwo lwakulya wa harama alaikum siyam n'abaziiza okubeera nga mulusiiba n'olunaku tebalusiiba Allah abeera nga abakkiriza kulya kwokka n'abaziiza okubeera nga mulusiiba li anna fi siyami hadha alyawmi olw'okuba nti mu kusiba luno olunaku iradani ani diyafati rahman mulimu okubeera ng'omuntu abeera nga ajemye obugenyi bwa Allah abanga akukyaziza n'akuwa ebyokulya obugenyi bwe kunoobeera ng'obwawukanako n'ogaana okubeera k'obulya. Fa'ani Abi Hurayra radiyallahu anhu hadithi ng'eva ku Abi Hurayra Allah musiime yagamba نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين مزمون بقى الله صلى الله عليه وسلم يزيز وكبيرا تسيبين كبيري يوم الفطر ويوم الأضحى ولنقول كسيبولك يوم وعيد الفطر نقول عليه النينو نبي بيرا عزيز وبان كبيرا تلسيبا ويوم الأضحى نور نقول عيد انكرو عيد الأضحى عيد يوكسالي بسرو. أيها المسلمون أبسلامون وبامبريزا هنيئا لكم بهذا اليوم المبارك وجعله الله عيدا سعيدا
وتكبر الله منكم وطاعتكم لقد أمرتم بالصيام نهار فصمتم ودعيتم إلى قيام الليل فقمتم وفعلتم الخير وبذلتم المعروف ووصلتم الأرحام فأحسنتم إلى جيرانكم وأغنيتم إلى الفقراء في يومكم فأبشروا برضا الرحمن عنكم وافرحوا بقبول طاعتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Tugamba wano nti ayyuhal muslimun, abange mwabuliza abasiraamu abazoba leero luno, hani'a lakum bihadha al-yawm, mbayozayoza, I congratulate you, mbayozayoza olw'olunaku lwammwe luno al-mubaraka, olunaku olw'ekitiibwa, mbayozayoza olw'okuba mutuuse olunaku lwammwe olw'ekitiibwa. Waja'alahu Allahu idan sa'ida, olunaku lwabeera nga afuula lunaku lukulu era lwakwesiima lwa mirembe. Watakabbara Allahu minkum ta'atukum, era olunaku lwabeera nga akkiriza okuva gye muli ibadaati zammwe ze mukoze, naye mukoze ibada ze mukoze nga musinza Allah subhanahu wa ta'ala, kusiiba, kuyimirira kiro, kusaadaaka, kulya daako, kufula, kulya futari, Allah biyigiza ku lunaku olwaliro luno olwa Idi. Laqad umirtum bisiyami nahari fasumtum, mazima Allah yabeera nga abalagira okubeera nga musiiba emisana era ne musiiba. Wadu'itum ila qiyami layli faqumtum, n'abakoowoola nga abayita eri okubeera nga muyimirira ekiro mu saala taraweehe era bwe mutyo mwakikola. Natugamba nti wafa'altum al-khayri, ne mubanga mukoleramu ebirungi mwezi gwa Ramadhan ogwo oguwedde. Wabadhaltum al-ma'ruf, ne mubeera nga mukoleramu musaadaakiramu mu ebyo ebirungi byammwe Allah byabeera nga abawa. Wawasaltum al-arham, beera nga muyungiramu enganda ku lunaku lwammwe olwa Idi, muyungiddemu enganda bangi balambudde ku baganda baabwe. Wa ahsantum ila jiranikum, beera nga mulongoosa eri emiriraano gyammwe. Wa agnaytum al-fuqara fi yawmikum, ne mubeera nga mugaggawaza nga muliisizza ku baavu ku lunaku lwammwe olwaleero luno, beera nga buli omu nga muwadde zaka abaavu, nabafunye ku kanyama, nabaddeko ekigagga, naye agenda kunywa ku kasooda, agenda kulya ku piraawo basimati. N'agamba nti fa abshiru biridha rahmani ankum, mbasanyusa, mbawa amawulire ageesanyusa nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala musiimu gye muli. Wafurahu bikubuli ta'atikum, era mubeere nga musanyuka olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okugonda kwammwe, akkiriza ibadaati zammwe ze mukoze. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yabeera nga ayogera ku nsonga eyo n'agamba nti lissaimi farahataani, nti mazima eri omusiibi alina ensanyuka bbiri, yafurahuhuma, zaasanyuka nazo. Idha aftara fariha, omusiibi bw'abeera nga asiibuluka asanyuka. Wa idha lakiya rabbahu fariha, nti omusiibi bw'abeera nga asiibuluka asanyuka olunaku lwano olwa Idi, buli omu musanyufu mulabe, nalina atunula ayagala, buli omu alowooza capati ze gy'aleese waka, lolekisize, amigaati gye, buli omu asanyuse, buli omu ayeesunga bwesunze olunaku luno olwa Idi. N'agamba nti wa idha lakiya rabbahu fariha, ate era omusiibi buli lwagenda osisinkana omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala, fariha bisawmihi, era ajja kubeera nga asanyuka olw'okusiiba kwe. Wa amma al-farhata al-kubra, wabula olusanyuka olukyasinza okuba olunene, fa fi dukhuli janna, lwelwo olujja okubeera nga omusiibi ng'ayingira ejjana, min baabi rayyaani, ng'ayita mu mulyango gwa rayyaani. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nabbi waffe yabeera nga agamba nti inna fil jannati baaba yuqaalu lahu rayyaani, yagamba nti mazima mulimu omulyango, yuqaalu lahu rayyaani, guyitibwa rayyaani omulyango ogwo. N'agamba nti yadkhulu minhu saa'imuna yawma al-qiyama, tegujja kuyingiramu basiibi nga ku lunaku lw'ekiyama. Ila hadithi gyekoma, nabbi yagamba nti tegujja kuyingiramu muntu yenna, teri agenda kuyingira mu mulyango ogwo yenna okuggyako abasiibi bokka. Gujja kukoowoola nti waliwo abasiibi, muveeyo mwenna abasiibi muguyingire, gumale guggalewo.
teryagenda kuguyingira okujjako nga yalimu abo abaasiibanga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibadallah, inna sha'na al-muslimu an yaquma bima amarahu Allahu ta'ala bihi wa yajtanibu ma nahahu anhu famtathiru awamiru rabbakum wajtanibu nawahihi wa ati'u ulati umurakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha rabbakum وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخل الجنة ربكم. تقام عباد الله abangemu abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, inna sha'na al-muslimi an yaquma bima amarahu Allah ta'ala. Mazimembera y'omusilaamu yenna, mazimempangala y'omusilaamu yenna an yaquma bima amarahu Allah, kwe kubeera nga awangalira oba nga ayimirirawo ku ebyo Allah byabeera nga amukubiriza okola. Ebyo Allah byabeera nga amulagira okola alina okubeera nga abikola. Omukkiriza yenna alina okubeera nga obuwangaazi bwe bwona atambulira ku ebyo Allah byabeera nga amulagira okola. Wajtanibu ma nahahu anhu, n'abeera nga yeewala ebyo bye yabeera nga Allah amuziyiza. Famtathiru awamiru rabbakum, n'abeera nga ateeka mu nkola ebiragiro bya Allah. Famtathiru, mbakubiriza baddu ba Allah musse mu nkola awamiru rabbakum, ebiragiro by'omulezi wammwe. Wajtanibu nawahihi, era mbakubiriza nti banaye mwewale byonna bye yabaziyiza. Mubeere nga mussa mu nkola famtathiru awamiru rabbakum, mubeere nga mussa mu nkola, muteeka mu nkola ebyo Allah byabeera nga alagira okubeera nga mukola. Wajtanibu nawahihi, era mubeere nga mwewala byabeera nga abaziyizaako. Wa ati'u ulati umurakum, era mubeere nga mugondera abakulembeze banayini ebiragiro mumwe, mubeere nga mubagondera. Imaamu singa abaana kyakugambye beera nga ogonda, kaadhi kyakugambye beera nga mugonda, mufti kyakugambye beera nga ogondera ba ulati umurakum, bona abalina obuvunaanyizibwa oba abanayini ebiragiro mumwe. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yabeera nga ayogera ku nabbi waffe yabeera nga ayogera ku nsonga eyo, yagamba nti ittaqullaha rabbakum, timudduwa Allah mubeere nga mutya nnyo Allah omulezi wammwe. Wasallu khamsakum, era mubeere nga musaala swala zammwe 5, musse mu nkola swala 5 mubeere nga muzisaala. Wasuumu shaharakum, era mubeere nga musiiba omwezi gwammwe ogwa Ramadhaani nga mumadde mugusiibanga era mwagusiibye. Wa addu zakati amwalikum, era mubeere nga mujja mu maali yammwe zaka, mubeere nga mutoola ezaka mu maali yammwe. Wa ati'u dha amrikum, era mubeere nga mugondera banayini biragiro mumwe, mubeere nga mugondera banayini biragiro mumwe. Nayini biragiro kyaba ogambye omukulembeze yenna kyaba ogambye beera nga ogonda. Tadkhulu jannata rabbakum, singa munaabikola ebyo byayogeddeko ebitaano waggulu, okutya Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wammwe, n'okussa swala zammwe 5, n'okusiba omwezi gwammwe ogwo, n'okutoola ezaka mu maali yammwe, n'okugondera abakulembeze bammwe, agamba nti tadkhulu jannata rabbakum, era mujja kubeera nga musinga mubikola mujja kuyingira jjana y'omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuuba liman addu zakatul fitiri, yeesiimyo yenna awaddeyo zakatul fitiri. Wasalla salatul eidi, n'asaala n'okusaala salatul eidi. Qala Allahu ta'ala, Allah ku nsonga eyo yagamba mu Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla. Allah agamba mu Qur'ani agamba nti qad aflaha, yeesiimyo yenna, man tazakka, oyo awaayo zakatul fitiri. Amakulu ga aya genjagalamu geego, yagamba nti yeesiimyo yenna awaayo zakatul fitiri. Wa dhakara isma rabbihi fasalla, oluvannyuma lw'owaayo zakatul fitiri n'atakomaawo, n'abeera nga ayisa ku lulimi lwe
dhikri ngali kujjukira Allah ngali ku Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu olumala walillahi alhamdu olumala okubeera nga alese dhikri eyo thumma fasalla oluvannyuma era n'abeera nga asala salatul idi nga mukikoze. Allah yagamba nti omuntu oyo akola ebyo mukoze aba yeesiimye nti tuuba liman adda zakatul fitiri wa salla salatul idi yeesiimye yenna awaayo zakatul fitiri oluvannyuma n'atakomaawo n'asala salatul idi. فتصدقوا على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام مما رزقكم الله ابتغاء مرضات الله وطلبا من الله المزيد لأن الله يجزي المتصدقين والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. تقام أنتي فتصدقوا على الفقراء mubeere nga musaadaaka nga musaadaakira kwabo abaavu wal masakina n'abeetaavu abantu abateesobola bulungi wal aramil n'abantu baanamwandu wal aitama n'abaana bamulekwa mimma razaqakumullahu mwebyo Allah byaba bagabiridde mubeere nga mujjamuko musaadaakire ku bantu abo beemenye waamanga ibtigaa mardatillah nga munoonyamu kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala watalaban min Allahi almazida n'okubeera nga munoonya eri Allah okubeera nga abongera singa munaakola ekyo Allah ajja kubeera nga abongera lianna Allaha yajizi mutasaddiqiina olw'okuba nti mazima Allah asasula abantu abasaadaaka wassadaka era ne sadaka gy'oba owaddeyo eyo tutfi'ul khataaya nti sadaka eyo eba nga ezikiza ebyonoono oba esangulawo ebyonoono kama yatfi'ul maa annaara nga bwe mulaba omuliro nga mulaba amazzi wegazikiza omuliro. fa antunna ya ma'ashara nnisaa abshirna bilfawzi alazim wal ajri alkabir min Allahi بطاعتكن لأزواجكن ورعايتكن لأبنائكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. tugamba antuna ya mashara nisa abange mmwe enkumi n'enkumi z'abakyala abampuliriza abange mmwe abakyala abeshiruna bilfawzi alazim mbasanyusa n'okwesiima okunene ennyo wal ajri alkabir n'empeera enene min Allahi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bita'atikunna li azwajikunna olw'okugonda kwammwe eri babba bammwe nti olw'okubanga mugondedde babba bammwe mbasanyusa nti mulina empeera ey'ekitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wari ayatikunna li abnaikunna n'olw'okuba nti mbadde nga mufaayo nga mulabirira abaana bammwe kati ng'embeera bibaddewo mu kisibo muneeno n'ogondera bbaawo n'okeera n'ofumba futaari n'okeera n'ofumba ddaako n'omuzuukusa mwami jangu tulye n'obeera nga tokooye n'obeera nga teweekabye n'obeera nga tonyize nga tokooye n'obeera nga buli kaseera omuzuukusa tolye ku kenvu tonywe ku mazzi n'ofunabira bbaawo mu mbeera n'ey'okusiiba omuzuukusa ofumba futaali ofumba ddaako mazima emirimu gye mukola mazima Allah agisiimye tabalekedde mwawe era ajja kubawamu empeera yammwe. So baddu ba Allah abampuliriza abakyala Allah abeeranga nabbi abeeranga ayogera ku nsonga eyo yagamba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama
nabbi waffe ekitiibwa Allah amusiime amuseeko okusaasira ebyengera n'emirembe yagamba nti idha sallat almar'atu khamsaha, singa omukyala asaala swala ze 5 waswamat shahraha, n'asiiba n'omwezi gwe gwa Ramadhan nga mubadde mugusiiba, wahafidhat farujaha, n'abeera nga akuuma obwereere bwe, wa ata'at zawjaha, n'agondera nebbaawe nga kyemukoze bakyala mmwe abampuliriza. Qila laha, kigambibwa nti Allah agenda kubeera nga amugamba nti udkhulil jannata min ayyi abwaabi shi'ta, nti beera nga oyingira janna mu mulyango gwonna gw'oyagala gw'oba oyitamu, min ayyi abwaabil jannati shi'ti, mu mulyango gwonna gw'oba oyagala gw'oba oyitamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibadallah, hadha yawmul eid, yawmul farh wa surur, yawmu tazawuri wa tawasil. فبروا آباءكم وأمهاتكم ووسعوا على أولادكم وصلوا أرحامكم وزوروا جيرانكم وتصدقوا من أموالكم واشكروا ربكم على نعمة الإسلام والأمن في الأهل والأوطان. قال الله تعالى قل بفضل الله مدب الله سبحانه وتعالى بامبريزا هذا يوم العيد مزنون نقول قلوا يوم الفرح والسرور نقول السنة كويا غلا نقول كويا غلا نسنو يوم تزاول وتواصل نقول كوبيرا ngatulamburigana nakubera ngatuyungagana wakati waffe tuzza bujja omukwano gwaffe onakulwa kubeera nga tuyamburigana kuyunganganda. Fabiru abaakum wa ummahatikum, mbakuutira badde wa Allah okubeera nga mugondera bataata bammwe bakitammwe ne bannyammwe, mbere nga mugondera taata wammwe ne bamaama bammwe, mbere nga mubagondera olugondero lw'enkizo. Nga zino mulimu abantu abasinga obungi bagulidde bakyala baabwe kiribaabu, bagulidde engoye za Idi naye nga tebagulidde bamaama baabwe ababazaala. Beera nga okulembeza maama wo mu mbeera ezisinga obungi. Woba ogula ngoye za Idi sookera ku maama wo kuba naye alina akulinako hakki. Mugondera abazadde nga mubayisa bulungi, nga mubambaza, nga mubaliisa, naye abasinga obungi tebafa ku bazadde baabwe. So mubeere nga mugondera abazadde bammwe abo ababiri. Wawassi'u ala awladikum, era mubeere nga mugabirira muleeta essanyu eri abaana bammwe, mugula emmere musanyukeko nabo wamu, tambuzaamu ku mwana wo, munyumizeemu ku buboozi, muwe ku mbeera ez'essanyu ezakubeera nga oteeka essanyu wakati wo n'abaana bo kuno lwa Idi. Wasillu arhamakum, era mugezeewo okubeera nga muyunga enganda zammwe kuno olwa Idi, mubeere nga muyunga enganda zammwe. Fazuru jiranakum, era mugezeewo okubeera nga mulambuula ku mirirwano gyammwe, baneighbours bammwe beera nga obalambula bali mu mbeera ki. Watusaddaku min amwalikum, era mubeere nga musaadaaka ku maali yammwe, mubeere nga muwaayo mu maali yammwe sadaka oba zaka. Washukuru rabbakum ala ni'matil islam, era mubeere nga mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'obusiraamu. Wal amni, n'emirembe fi ahali wal awtani, mu bantu bammwe, olwokuba nti Allah aleese emirembe mu bantu mu famire yammwe, wal awtani ne mu nsi gye muwangaaliramu. Qala ta'ala, Allah agamba nti wabi fadlillah, olw'ebyengera bya Allah mukole ki? Mwenna mubeere nga mubyebaza. Watustahabbu atahania fi hadha alyawm almubaraka, wanaye kiri sunna kyankizo nnyo, kiri sunna okubeera nga
oyoza muganda we singa oba omusanze kuno lwa Eid n'ogamba Eid mubaraka, n'agamba takabbarallahu minna wa minkum wa takabbarallahu minni wa minka. So kirungi okubeera nga muyozaganya beera ng'osanga n'ogamba Eid mubaraka, Eid mubaraka, Eid mubaraka, Eid mubaraka, Eid mubaraka. So kiri sunna okubeera nga muyisa ekigambo ekyo oba tahni'a, okubeera nga oyoza munno. Fabarakallahu lakum fi iddikum, nsaba Allah tabaraka wa ta'ala ateeke baraka mu idi yammwe. Watakabbarallahu ta'atukum, era nsaba Allah akkirize ibada zammwe zemukoze mu kisiibo. Warazakakumul amni wal amani fi awtanikum, nsaba Allah abeere nga abagabirira emirembe, abagabirira emirembe n'okwesiima mu nsi yammwe gye muwangaliramu. Nas'alullahu ta'ala yatakabbara minna as-siyamu wal qiyam wa an nakuna mimman ataka Allahu raqabahu min an-nar wa an yaj'ala hadha al-eid khayr wa barakatin wa amn wa aman wa alayna wa al-muslimin ajma'in. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Eyo khutuba yaffe njakola khutuba bbiri ku nsonga ya Eid. Eyo khutuba eri summarized nga nyimpi etegerekeka, oluwalabu lwakunguludde ne wabeerawo khutuba gye nawandiise ku online erimu khutabul jumaa, nayo kankole vidiyo yaayo wano eno insha Allah tabaraka wa ta'ala. Abantu abamanyi oluwalabu obulungi abalutegeera khutuba eri enene nnungi nnyo, erimu ebigambo nga by'amaanyi ate nga nayo nteeketeeke bulungi nga bw'olaba eno. So eno nayo nyangu omuntu ataagala nnyo kugaziwa, naye omuntu ayagala maalumaati nayo khutuba nnungi. So eno olumala ogiraba n'eri ogiraba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Saba Allah ffenna atusiime atusseeko omumirembe, saba Allah atugase n'ebigambo bino. Bannayye mbakubiza okubeera nga mubeera nga musoma khutuba zino eno, muyige okubeera nga musomesa abasiraamu obulungi, muyige ate mugeze okubeera nga mugisaansaanya mu bantu babeere nga basomesa abasiraamu. Wasibi nnyo omusiraamu okubeera ku kitundu nomula n'abasaza Eid naye nga ate twateekayo emikutu gino okubeera nga tusomekezaako abantu eddiini, tusomesaako abantu ebikwatagana ku ddiini. So kirungi okubeera nga tugoberera. Barakallahu fiikum. Amannya nsigadde Sheikh Ibrahim Muhammad Kintu Antonio. Saba Allah mwenna abasiime. Namba yange y'essimu abasinga obungi mugimanyi era ebeerako awo, bonna njagala ntera okubeera active. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.